Eggwanga lya Amerika lirangirira amateeka amakali n'obukwakkulizo ku viza ezikiriza abantu okuva mu mawanga amalala abaagala okugendayo. Okusiira ku mubaka wa Amerika mu Uganda, William Pope atandikidde ku bbanga eriwa abantu abagende nga likendezeddwa okuva ku myaka 2 okudda ku myezi 3 gyokka, ekitegeeza nti teryasooka ebbanga erambikiddwa. Department of State has changed non-immigrant visa validity for nationals of various countries, including Uganda. New non-immigrant visas for Ugandan citizens will now be issued as valid for 1 entry 3 months, which mirrors the validity that Ugandan visas issued to American tourists and business travelers has been. Ng'asiira lukulana luli badde ku kitebe ky'Amerika mu Uganda, Pope ategeeza nti bakikoze okusobola okutekisa mu nkola ekiragiro kya Pulezidenti wa Amerika Donald Trump kyeyise ekya Executive Order number 14 mu 16 n'ekigendo eky'okwewaza abantu b'obulabu okuyingira Amerika naddala abatujjo n'abamenyi b'amateeka. Harm the security, economic, political, cultural or other national interests of the United States. Ekiragiro kino kigenda okukola mu mwaka 16 okulinda Uganda kitegeerekese nti abasaba visa okugenda mu Amerika bakuyisibwa mu kusunsulwa okwakasa mmeme n'okwekebejjibwa okw'amaanyi ng'anaayitawo ajja kuba agwanidde. Every applicant for a U.S. visa undergoes extensive security screening to ensure that those individuals do not pose a threat to the United States, our citizens, or our national interests. Amateeka tegataliza n'abantu abagenda okusadde mu Amerika nga nabo tebakkirizibwa nga bwe gubadde nti omwana azaaliddwa yaweebwa obutuuze nga kitegeeza nti anaabazaliddwa si mutuuze wa Amerika nga Tanya Romanoff omukungu mu kitebe ky'Amerika mu Uganda bw'alambulula. We have seen that many Ugandan parents travel to the United States to give birth in the U.S. and then they use U.S. government assistance to pay for that childbirth. These costs are then passed on to the American taxpayer, and so in the long run, those parents may be ineligible for a visa for future travel to the United States. Ategeeza n'abayizi abagenda okusibira mu Amerika bateereddwako obukwakkulizo ng'olina kunyerera ku kyakutwala era singa ova ku mulamwa visa yakusazibwamu. If a student visa holder drops out of classes, skips classes, or leaves their program of study without informing their school, their student visa may be revoked and they may lose eligibility for future U.S. visas. Bw'abajingirira ebiwandiiko n'ebigendo by'okugenda mu Amerika mu bumenyi bw'amateeka tebalabuddwa nti singa onaakwatibwa ojja kuvunaanibwa n'okuteekebwa kwonna tebutalinya mu Amerika obulamu bwo bwonna ng'avunaanyizibwa okulonyiza kuzibwa emisango ku kitebe kino Brian Jordan bw'alambulula. We have assisted with the arrest of 5 visa applicants who presented fraudulent degree certificates, O-level, A-level, and university transcripts, and bank statements. As Tanya said, individuals who intentionally provide inaccurate information will not get a visa, may be permanently ineligible to enter the United States, and can face criminal prosecution. If that person then overstays that visa, they could be deported and could face a permanent ban on re-entering into the United States. Sisani Mutiaba yakusakidde ggulo ku Bukedde TV.